Essula ey'okubiri. Awo ne tulyoka tukyuka ne tutambula mu ddungu mu kkubo eriyita mu nnyanja emmyufu nga Mukama bwe yaŋŋamba, ne twetooloolera olusozi Seyiri ennaku nnyingi. Mukama n'ayogera nange nti, mwaludde okwetooloola olusozi luno, mukyuke mugende ebukiika obwa kkono. Naawe eragira abantu ng'oyogera nti mugenda kuyita mu nsalo y'abaganda bammwe abaana ba Esawu abatuula ku Seyiri, era bo bali batya. Kale mwekuume nnyo mwekka, temuyomba nabo, kubanga sijja kubawa ku nsi yaabwe newaakubadde awalinnyibwa n'ekigere, kubanga nawa Esawu olusozi Seyiri okuba obutaka. Munaagulanga emmere na ffeeza gye bali mulyenga, era n'amazzi munaagagulanga na ffeeza gye bali munywenga. Kubanga Mukama Katonda wakuwadde omukisa mu mulimu gwonna ogw'omukono gwo. Yamanya okutambulako mu ddungu lino eddene. Emyaka gina 40 Mukama Katonda wo ng'abeera wamu naawe, tewabangawo kye wabulwa. Awo ne tuyita ku mabbali baganda baffe abaana ba Esawu abatuula ku Seyiri, mu kkubo lya Alaba okuva mu Erasi ne Ezionigiba. Ne tukyuka ne tuyita mu kkubo ly'omu ddungu lya Mowaabu. Mukama n'aŋŋamba nti, tosunguwaza Mowaabu, so tolwana nabo mu lutalo, kubanga sijja kukuwa ku nsi ye okuba obutaka, kubanga nawo abaana ba Lutti Ali okuba obutaka. Abeemi baatuulanga omwo olubereberye, eggwanga ekkulu era eddene era eggwanvu nga Abanaki bwe bali. Era nabo baayitibwa Balefa nga Abanaki bwe bali, naye Abamowaabu babayita Beemi. Era n'Abakooli baatuulanga ku Seyiri olubereberye, naye abaana ba Esawu ne babasikira, ne babazikiriza mu maaso gaabwe, ne batuula mu kifo kyabwe, nga Isirayiri bwe yakola ensi ey'obutaka bwe Mukama gye yabawa. Kale mugolokoke musomoke akagga Zeredi. Ne tusomoka akagga Zeredi. Era ennaku ze twamala kasookere tuve Kadesubanea okutuusa lwe twasomoka akagga Zeredi zaali emyaka 38, okutuusa emirembe gyonna egy'abalwanyi lwe baggweerawo wakati mu lusiisira nga Mukama we yabalayirira. Era omukono gwa Mukama gwalwananga nabo okubazikiriza wakati mu lusiisira okutuusa lwe baggwaawo. Awo olwatuuka abalwanyi bonna bwe baamala okuggwaawo era nga bafudde mu bantu, Mukama n'alyoka aŋŋamba nti, leero onooyita mu Ali, y'ensalo ya Mowaabu, era bw'onoosemberera abaana ba Amoni era ng'oboolekedde, tobasunguwaza so toyomba nabo, kubanga sijja kukuwa ku nsi y'abaana ba Amoni okuba obutaka, kubanga nagiwa abaana ba Lutti okuba obutaka. Era neyeeyitibwa nsi y'Abalefa. Balefa baagituulangamu edda, naye Abamoni babayita Bazamuzumu. Eggwanga ekkulu era eddene era eggwanvu ng'Abanaki bwe bali. Naye Mukama yabazikiriza mu maaso gaabwe, ne babasikira, ne batuula mu kifo kyabwe, nga bwe yakola abaana ba Esawu abaatuula ku Seyiri, bwe yazikiriza Abakooli mu maaso gaabwe, ne babasikira, ne batuula mu kifo kyabwe okutuusa leero. N'Abaavi abaatuulanga mu byalo okutuuka ku Gaza, Abakafutooli abaava mu Kafutooli ne babazikiriza, ne batuula mu kifo kyabwe. Mugolokoke mutambule muyite mu kiwonvu kya Alunooni. Daba nga budde mu mukono gwo Sikoni Omwamoli kabaka w'e Kesuboni n'ensi ye. Tanula okugirya olwane naye mu lutalo. Leero n'asooka okuteeka entiisa yo n'ekitiibwa kyo ku mawanga agali wansi w'eggulu lyonna. Abaliwulira ettutumu lyo ne bakankana ne balumwa ku bubwo. Ne ntuma ababaka okuva mu ddungu ery'e Kedemosi eri Sikoni kabaka w'e Kesuboni n'ebigambo eby'emirembe nga njogera nti, mpite mu nsi yo, n'atambuliranga mu luguudo, sijja kukyamira ku mukono ogwa ddyo newaakubadde ogwa kkono. Emmere onoonguzanga na ffeeza ndyenga, n'amazzi onoonguzanga na ffeeza nnywenga, kyokka mpitemu n'ebigere byange. Ng'abaana ba Esawu abatuula ku Seyiri n'Abamowaabu abatuula mu Ali bwe bankola, okutuusa lwe ndisomoka Yoludaani okugenda mu nsi Mukama Katonda waffe gy'atuwa. Naye Sikoni kabaka w'e Kesuboni n'atatuganya kuyita ku mabbali ge, kubanga Mukama Katonda we yakakanyaza omwoyo gwe n'amuwaganyaza omutima gwe alyoke amugabule mu mukono gwo nga leero. Mukama n'aŋŋamba nti, laba ntanudde okugabula Sikoni n'ensi ye mu maaso go. Tanula okulya ensi ye olyoke ogisikire. Sikoni n'alyoka asikula okutulumba, ye n'abantu be bonna okulwanira Eyakazi. Mukama Katonda waffe n'amugabula mu maaso gaffe, ne tumutta ye n'abaana be n'abantu be bonna.
ne tunyaga ebibuga bye byonna mu biro ebyo, ne tuzikiririza ddala buli kibuga omuli abantu, wamu n'abakazi n'abaana abato. Tetwasigazaawo n'omu, ente zokka ze twetwalira okuba omunyago, wamu n'ebyo bye twajja mu bibuga bye twanyaga. Okuva ku Aloweri ekiri ku mabbali g'ekiwonvu kya Alunoni, era okuva ku kibuga ekiri mu kiwonvu okutuusa ku Gireyaadi, tewali kibuga ekyatulema olw'obugulumivu bwakyo. Mukama Katonda waffe yagabula byonna mu maaso gaffe. Kyokka tewasemberera nsi y'abaana ba Amoni, oluuyi lwonna olw'omugga Yaboki n'ebibuga eby'omu nsi ey'ensozi, ne yonna Mukama Katonda waffe yatugaana.